Amannya gange nze Thomas Wankiya nga ndi mulimi omu ku balimi b'obutunda nga nze nnimidde obutunda ebbanga ddene era nga nali nkola mirimu mirala emba nga ntandika okulima obutunda ku waliwo be neegomba nga balima obutunda ne bafunamu ssente nange ne mba nga ntandise okulima obutunda. Akatunda kano ke tukubaleetedde leero kano ke mbalaga kali UPF 14 akali grafted. Tugira akatunda aka yellow tugira aka yellow kano ke mbalaga ne tuba nga tukagattako kali akatunda aka local purple akali UPF 12. Tugattako kano aka UPF 12 abasinga obungi kamanyi nga local purple ne tuba nga tufunamu endokwa eri grafted. Eno yennyini gye mba mbalaga. Kati endokwa eno nnungi kuba etwalira ddala ebbanga ddene nga eri mu nnimiro obuwangaazi bwayo kuba bw'oba ogisimbye oyinza okuba ng'asimbye kali aka yellow naye ekibala ekibeerako waggulu ky'olina okukungula kalina okubeera ka paapo kennyini. Endokwa eno bw'oba osimye ekinnya wansi osima fuuti emu ku emu n'oba ng'ozaamu ettaka kati mu bugazi n'oba ng'oyongerako zirina kubeera fuuti 8 ku 8 okuva ku kikolo paka ku kikolo n'oba ng'osimbamu akatunda. Oyinza obutateekamu artificial fertilizer kuba si mulungi nnyo mu nnimiro y'obutunda naye bw'obeera ne organic aba akola bulungi okugeza ng'akakuta k'enkoko ak'embuzi kaba kakola bulungi. Kati akatunda kano kalungi era osobola okutwegattako n'oba ng'okalima. Bw'oba osimbye obutunda buno kamala emyezi 6 ne kaba nga katandise okwengera olina okalekera amatabi 3 oba 4 okuva wansi paka waggulu. Kati akatunda kano bw'oba otuuse essaawa y'okungula buli eka tugiteekamu ebikolo 8 neba ng'ekuwa ensawo ettaka wansi wa 4. We zibeera 4 ezo manya kilo 4 z'oba olina okufuna buli wiiki oba 5 oba olabiridde bulungi ennimiro yo. Kale twegatteko olime obutunda oba kafuna ddala ssente oba kati ofunamu ssente nnyingi. N'ebika ebirala nabyo tubirina okugeza nga akatunda aka yellow kalina ke kano aka yellow kuba oli ayinza okujja ng'ayagala graftinga ye kennyini naye tusobola omuwa kano aka yellow n'agenda n'atwala n'agraftinga nga bw'aba akyagadde. Bbeeyi nsaamusaamu osobola okafuna bonna w'oba ojjidde era okusinziira ku bwozi. Ne kano aka UPF 12 abasinga obungi kamanyi nga local purple nako tukalina bulungi era kannyirira nako bw'oba okasimbye ko kano olina kasimba fuuti zirina kubeera 5 ku 5 oba 6 ku 6 oba ogenda kufunamu bulungi ne kaba nga kakolera bulungi nnyo. Nako osimba nga kali fuuti emu wansi fuuti emu bugazi bw'ekinnya then fuuti 5 oba 6 ku 6 okuva ku kikolo paka ku kikolo n'oba ng'okasimba. Ko kano eka emu egendamu ebikolo 1000. Kale osobola okutandika n'ekyo ky'olina ne tuba nga tulima kuba kano ko nako katwala emyezi 6 ne kaba nga katandise okwengera wansi okalekera amatabi 3 oba 4 ne kaba nga kagenda waggulu. Kati bw'omala ogaleka ne gagenda waggulu wansi nawo okuva wansi okutuuka waggulu myezi 6 oba buli obutunda nga bwatandika okwengera era ng'oli mu kkungula. Twegatteko tulime naffe tufune ddala akasente. Eno endokwa gye tuyita UPF 12 abasinga obungi gye baakazaako erya local purple gye basinga okwettanira ddala ku katale. Zino endokwa oba ozagadde osobola okuba ku ssimu zaffe eya MTN eri 0778 15 45 96 0778 15 45 96. Then ne Airtel ng'era eri ku WhatsApp era osobola n'ogikubako eri 0759 94 43 08 oba 0759 94 43 08. Bw'oba oyagadde wonna w'oli nga tosobodde kujja eno osobola ozikuweereza endokwa ezo n'oba ng'ozisimba kasita tuba nga tukolaganye naawe bulungi osobola okufuna kyonna ky'oba oyagadde n'oba ng'olima. N'ebirala osobola otubuuza okuba ku ezo ssimu zennyini n'oba ng'otubuuza okugeza ng'eddagala erifuuyira obutunda
okugeza nga manure g'olina okuteeka mu binnya, olina kuteekamu kigero ki, byonna tusobola otukubira n'otubuuza ne tuba nga tukunnyonnyola.